Kale mbalamusizaako mwebale nnyo genda maaso nga mutugoberera nsuubira muli bulungi. Agange nze Waswa Emmanuel obulamu buli butya? Ndino mukulu Calvin Rich Kayanja. Oli utya? Bagamba kyabalabi baffe. Obulamu bulungi. Ku mukutu Waswa Emma. Ne Trust Media nga bulijjo. Gamayengo g'emikutu ezo gabunira ddala wala. Ate bagenzi olabikira ku mutimbagano ng'ozanya firimu. Abantu abuka firimu akalabye. So ngenda kuba mfishalinga mu firimu ez'enjawulo. Just gakyali mabagga. Abaana bagenzi ne bangamba wanyumidde obugagga. N'obugagga bwennyini ndi sibyagashya. Sibya kuzanya mbuzanya. Anyway, abantu bawe firimu bakuza abantu bakwagadde wazanya firimu. Ene bulijjoze nakula badoli comedian. Bebalo kusima. Okay. Okitegedde. Mirimu gye gitya? Mirimu gitambula bulungi. Okay. We tuli wano kulaba ntufuna bagende kata bekolere ku sente modi cap ono. Contract ya mwaka gumu sente tebateekamu. Era abantu sebo basigaddeyo nga batudde. Basigadde batudde. Zina amalo kugwako kate bagamba nti contract ez'obwerere zikyaliwo muganda wange. Calvin, program tusibako Beef Organic nga bulijjo Lubaga Road Access Building omusajja oyo w'amaanyi ddala mu kujjanjaba enamba y'essimu eri ku screen. Ennaku zino tulina entalo. Kansoke mbuuze. Lwaki eggwanga litambulira nnyo mu bintu bingi? Lwaki abantu entalo ziwambye buli wamu? Oyita mu gavumenti ntalo. N'oyingira mu basumba ntalo. Kugaba Uganda obeera ku social media kuno ng'ebintu ebiri cool tebabifaako. Problem eri ku bukulu. Bantu obukulu bwavaawo ani ampa advise. Edda twabanga n'abakulu. Mu buli kimu kyonna nti ne bw'oba tokkiriziganyiza nakyo naye ng'okola lwakuba gundi akoze eki agambye. Ne bw'otunuulira generation gye tulimu olwaleero abakulu bagenda bava mu nsonga. Emiti emito oba emigije gibeerawo abantu abongedde okututumuka tebakyawa nnyo value bantu babasooka mu bintu oba babasinga ku myaka. Tugenda mu generation ng'abantu bonna beesalirawo nga bwe baagala tebakyaliko gundi agambye lwa nsonga eno. Gundi agambye nina okukola bwenti ne bwe kiba si kituufu naye obukulu abantu tebakyarespectinga bukulu. Kitegeera. Obukulu tebakyabuwa kitiibwa. Tebakyabuweera ddala kitiibwa kyendaba kyekisooka. Ekyokubiri tulina problem wano nti buli omu ayagala kusinga. Buli omu ayagala alage nti ayagala kubeera w'amaanyi. Buli omu ayagala kukulembera. Kitulidde kitumazeewo. Obukakkamu bukyabuze mu bantu. Njagala kubeesingira ku lutalo olwabaluseewo wakati w'omukyala Jessica Kayanja n'omukyala Makula. Nalulabye. Bano bonna bali baami oyo. Naye maama omukazi yasitukidde mu munne n'amwogera ebigambo 10. Awamu Jessica Kayanja ekyo kyalina okukola. Ng'omukyala anywezezza obufumbo bwe ate era ayagala ku-inspiringa abantu mu kkubo eryo. Ekyo kyalina okukola. Wanu Makula wadde tumwagala n'ekyalimu si kituufu. Ekyokwingira obufumbo bw'oli? Kisobola okubeera mu kategori eyo. Kati abakyala nga Jessica Kayanja bw'alaba gwe omuwala omuto ng'oyingiridde obufumbo bw'omuntu tekimusanyusa. Kozi waliwo abakyala bakoleredde obufumbo bwabwe. Waswa twagala oba tetwagala. Waliwo abakyala batadde ettaffaali ku baami baabwe nga gwe bw'ova eri n'omuzannyirako n'omutwala. Kozi abakazi bino mubikola nnyo. Wadde nga musobola nti omusajja bamutwala butwazi naye kankubuulire kino waliwo n'abakazi abeemoolera ku basajja nga bo baagala kupasula bupasuzi. Nkufuna. Okitegera ffe abasajja tukemebwa nnyo mu bintu bingi. Ate kankubuulire omukazi toyinza mutega musajja wano kabaani omukazi ne yeetega ku musajja n'atamutwala kubanga tuli ba mitima minafu nnyo bw'otuuka mu nsonga z'omukwano. Omusajja asobola okwagala osigala ewaka. So sigumu sebiri n'abamaanyi bakoze eki bakemeddwa mu nsonga ezo. So Jessica Kayanja mu nsonga zino mutuufu ng'omukyala akumye bbaawe. Wano kyo kyeyayogedde kyalina okwogera kubanga kye kituufu. Nze muwagira 100%. Nalabye omukyala omu okuva e Bungereza ng'alikodinga ka video n'atandika okuvumirira Jessica. Jessica alina ebintu byakoze bw'oba tomadde tomugoberera nze ndaba girl power n'ebintu ebirala bya support. Bakwedda ku Miracle Center wansawo. Bitirivu abantu ba support nzebe genda ku Miracle Center. Baana bameka babeera ku Miracle Center. Abaana olwa Jessica. Olwa Jessica bali mu girl power simanyi girl biki. Baana bameka abawala n'abalenzi ababeera awo. Kayanja alabika aweza awo abaana basukka 15,000.
nenga tabazaalangako tamanyi gye bava ne bali awo abalabirira abawemmere walo n'abasasulwa nkufuna. So abantu abo balina kye bagasse ku community. One, kye boogera kyonna tukiwa amatu n'obudde kubanga kye boogera kye kituufu. Just imagine okoze ne bbaawo okuva yonna gye muvudde n'otuuka awantu n'akusuulawo nakulabanga ekisasa olwokuba yalabye omuwala omuto. Yes, asobola okuba ye decision ye. Naye ffe ng'abakyala abakulu ababa batobye ne babba baffe tukirabe mu ngeri erinomo. Waliwo abantu kyesinga okutunya mu bintu bya Makula nti yandibaddeko omuntu omulala nti katugambe Bujingo alonda mukazi from street somewhere. Naye abantu ekibaluma nti omukyala yali mu company yali mukozi we ngabo n'obanga olina abakozi buno bokola na bulijjo omunaba munakawangulira ate mama abana ne tumugoba. Ati kati one ekyokuba ndi omukyalo omugyewa kuba toyinza kumujja ku street. Toli wa ku street wonna woba omujja namunsu alya ku nswazi abantu bowangala nabo mu community awo era bw'osobola okukema ne mubaako kye mukkaanya. So sigamba Bujingo nti eba yandiggyewo omukazi oba yamugjawa bonna bakyala naye nkuwa perspective nti maama Jessica Kayanja tajja kulaba bawala bano bato kuba naye alina kyakoleredde. Omuntu asobola okuwagira Makula okutwala Bujingo oba asobola okulaba nti ekikolwa ekyo Makula ne Bujingo kye bali mu kituufu yoyo nga talina musajja gwataddeko tafaali wano ku nsi. Naye gwe wesse mu bigere by'abakyala babeereddewo babbaaba zero to somewhere naye nkya musajja n'akuleka wabalala baleka n'amayumba ne babalekera n'abaana ne batabalabirira na balabirira olw'okuba yafunye omupya. So abakyala abakulu abakoleredde babba baabwe tebayinza kukirabanga kyakusaaga. Okitegeera? Yes. So omuntu yenna alumba Jessica Kayanja okola kifu. Kati ate on top of that nakakiripu kinale nankalaga omukulu Bujingo nga ayanukula nenga ayanukula church namba abalangira abagenda okusabirwa mmwe bali ebisiyaga nakalabye wano ye Bujingo ekyo tukimusuubiramu ekya blackmailing kuba Bible entuufu yagivaako yadda kuki yadda ku muntalo ate era yekekali akazannyo ke lwakuba twali tulowooza ko si mulundi gumunga Bujingo ye Bujingo alwana kubeera ku top nga pastor wana asinga okuba nti yawulirizibwa yayogerwako yakola akyaliyo neka takyaliyo ko zitalina mwoyo. Abantu abatuufu abamanye ebyomwoyo toyinza kukkiririza mu Bujingo. I speak this on camera. Gwe bw'oba omanye ebyomwoyo ddala ekituufu ebyomwoyo nga toli ku byakugoberera bugoberezi bantu toyinza kulinnya mu kyaki biki byasomesa bitali bya mwoyo. Kati one toyinza kudda katuuti Bujingo enjiri yagivaako dda ye yadda ku birala. Toyinza kudda katuuti n'olwana ntalo z'abasumba ndi abasumba abo mubalaba mugenda mu makyaki gaabwe naye Katonda taliiyo badda mu ntalo. Ye Bujingo agamba badda mu ntalo z'abuntu naye ate naye ali mu ntalo z'abuntu. Abakyala nga n'abakyala yandibalese ne batoba byabwe n'asigala ku nnono ne Bayibuli lwaki alwana entalo za mukazi we. Nga gwe Bujingo bw'olwanyisa abalala nawe bajja kulwanyisa wano Bujingo wano buli atatuukiridde yamulwanyisa dda Kiganda yamulwanisaako n'alwanisa ku Pastor Sewadda. So nga gwe nawe bw'ogenda ononooza gw'olaba atatuukiridde naawe ebituli ebikulimu abantu abalala babiraba. Okitegeera bano abakyala wabavuma dda. Bujingo yavuma mukazi wa Pastani Kiganda wano. Ndiayo Kiganda yaleka omukazi mu nyumba n'agenda n'awase na ejjegana nabitegerera. Yamujja Zimbabwe. Ya Bujingo yatugamba oba Ghana. Naye Bujingo era gwe nabitegererako naye ngufollowinga story eyo ngenda okulaba Kiganda yakwata mukazi we mu bwenzi ne baawukana. Okitegeera? So today Bujingo naye n'omukazi gwe yafuna omulala. Kati beyavumanga bikuddidde lwaki gwe toyagala babyogereko toyagala bigambeko. Okitegeera? So Bujingo yandi concentrate nze mu njiri however much tatuukiridde akyaliko ebibuuzo bingi naye n'aconcentratinga mu Bible n'abuulira ekigambo kya Mukama dani okudda mu ntalo mukazi we akyalumbibwa kubanga abantu balaba obukyamu bumuliko batunulira ebintu nga ebisobye. Abakyala abakoze ababeereddewo babba baabwe tolowooza nti Jessica Kayanja talina byayiseemu. Gomanyi gye baava okubeera Kayanja olwaleero banga ddene kubeera n'omuntu n'omuzaalira emyaka egyo naawe bw'oba olina omusajja gw'otaddeko contribution toyinza kuwagira bawala bato bino bye balimu ebyokwetega ku basajja. Nkufuna bulungi nnyo. However much naffe abasajja tulina okwegendereza okussa bakyala baffe ekitiibwa. However much nti abakyala batukema naye tagenda kukwambula na kukkiriza kumutwala.
n'abakyala n'abaami nabo balino osobola okusobyamu n'ogaa wayi kanyendeke bali naye ekitiibwa ky'amaka kikole ki kisigalewo. Omusajja yenna ekitiibwa ky'amaka bwe kivaawo batolina mugaso ku nsi. Omukyala ono mukyala gye atali Jessica Makula. Makula alifuna ku feva y'abantu nga obufumbo bwa ku nnyondo. Anti one kiki ekiganye ensi lwaki esitemu omukisa nemukkirizaako? Anti kati labayo problemu eri emu. Makula obuzibu bw'alina ayogera nnyo. Yavaayo kuwa abantu advise nti bannange omusajja bamukwata bwe bati omusajja bamukwata bwe. One kyovola nti kati abalala bagamba nti gwani atuwa advising omusajja gw'olina wabba mubbe. Ekimukubya kyekyo nti yandibadde asirikako. Gw'oli successful mu bintu ebyangu omusajja gw'olina alina gwe yatoba nayo okutuuka we baamutuusa. Omukazi akontributinga kinene ku musajja. Okitegeera akontributinga kinene nnyo ku musajja. Either mu kugwako oba mu kubeera omusajja w'amaanyi. Kati bw'omusanga musajja w'amaanyi n'omuwambira eyo. Omuntu agenda akugamba nti mutusubyeko mwoyo naye mu byensi goyinza okugumiikiriza omukyala nga bamugamba nti atonya mulwadde kino ne kiri. Ati kati labayo otuuka naye n'okowanga omuntu. Kati kankubuulire kino. Mu mwoyo omukyala okutonya oba okobbye byonna Bujingo bye yayogera lwaki kiva mu kuzaala mwana. Yes. Okitegeera wabaawo ebintu by'otunuulira nti kino kyajja olw'okuba nze. Okitegeera ate era n'ogumiikiriza kye tuyita okukkiriza. Bw'otunuulira abasajja ba Yobu mu Bayibuli baali batya ebyobugagga byagenda n'agamba naye siva Katonda. Mukazi n'amulekawo na buli kimu kyonna kyamufaako naye nga ekimubonyaabonyeza ki Katonda. Ne gwe lwaki bapasita baakati abagamba nti boogera ne Katonda bafunamu challenges ntono nnyo ne bakola ekikolwa ekya Sitaani. Simanyi tuli ku byansi nyakati. Ati kati kyenkugamba bapasita bali presentinga ggulu ebyensi bibajjeemu ekyo singa temunyina nzikiriza naye omuntu wa advocatinga for God. Ekimanyi Katonda alina kapasite yonna emalawo buli kizibu kyonna lwaki tajjaawo bya Bujingo. Okitegeera abantu bajja eyo ng'ekibaleeta mu kkanisa kunyweza bufumbo bwabwe obwa pasita bwagaana era nga nsigalawo. Okitegeera so omuntu yenna advocatinga for Katonda tukusuubira okubeera perfect. Teri kusobyasobya. Tusobya ki nga w'amaanyi gwasula naye wuwo. Cause ffe tuyaayana kunyweza bufumbo bwaffe baana baffe abantu yamye bali mu kubusaasaanya obwabwe. So wakyaliwo Katonda awo. Lwaki akavuyo kali nnyo mu ddiini z'abalokole? Lwaki olwakuwulira Abakatoliki nga bayombagana Abasiraamu n'abalala? Lwaki otali wali? Problemu ku ddiini z'abalokole teziriiko interview. Tekuli interview. Bonna n'omutabufu w'omutu akugandi Katonda yandiko. Okitegeera bapasita bangi wano bakola ebintu machachi. Yes. Naye nga bw'oba otegeera bulungi obuuza ono pasita oba. Okitegeera zino eddiini engeri gye zitaliimu interview buli ayagala okuyoola omusimbi yaaweza bigambo. Tekati mbagambe ki bannayuganda ng'abanyonyola bizibu by'abantu. So waliwo abaataayitibwa Katonda oba n'okubeera ne buno obwakabona nti kyaki kati Abakatoliki n'Abasiraamu n'abalala kyaki mwene bagatta oba oli faaza w'e Masaka wekanankana ne faaza w'e Kampala. Ati kati wana Abakatoliki balina n'akasengejja n'emitendera kwoberera faaza. Myaka 10 ng'okyasoma. Okyasoma bakakasa bagwa n'okugwa n'oddayo. Bakakasiza ddala tukupresentinze ensi naye ky'oli. Olina okuba nga ky'oli ensi. Era ky'ova olaba nti bo waliwo obukulembeze. Problem ku makyaki g'abalokole tewali bukulembeze. Buli omu mukulembeze mu kyaki ye. Buli omu mukulembeze mu kyaki ye ne bw'asobya tewali wamukakkanyaako. Teri amuvuna. Naddala kyaki zino nga kyaki etambulira ku muntu omwoyo. Era alaba ez'abalokole zisinga zitambulira ku muntu. Kati problemu eri awo. Olaba nti Ekereziya Katulika omuntu bw'asobya ogenda okuwulira nti dayosisi etudde. Oyo bamuggyeeyo. Ne baga weewommuzeemu ddayo kigo gundi ng'oyo bamuggyeeko bufaaza. Ne bamala okulaba abonerezebwa ne bamuzza. Ojjukira omusumba eyavaayo faaza omuyimbi eyagamba nti tuzaale. Faaza Musaala ne Faaza Kibuuka. Ojjukira abo baagala yatabuka wano ensonga ne zikwata kati. Tuzaale lwaki tuwekweka ne babaggyako bwafaaza. Ne baddayo mu kigo baddemu okusoma. Bwe babeera disciplined. Ne babazza. Okitegeedde? So bakulaga nti Abakatoliki balina management. Kyova olaba nti however much mugamba nti eddiini zino tezituukiridde simanyi ddiini simanyi biki naye zibasinga kimu
kubeera organized mu buli kimu. Yes. Osobola okubala abantu abalokole balina abantu bangi naye ezo ekereziya katulika zirina abantu ate bazikiririzaamu. Era ekyobalaba ne gavumenti ezikomako obutayogera ku bya bufuzi. Kubanga abantu bangi nnyo abagobererwa ekereziya katulika. Wano kimanyi nti Congo wano ekereziya eronda pulezidenti. Ekereziya gwesongako nti oyo. Ne abalokole babeereyo nga boogera buli omu kyayagala waliwo butabeera organized. Yes. Tebali organized nga bw'okiwulira ye problem eyo. Okay. Simanyi oba Yesu Kristo abafuula disorganized. Cause ekanisa y'abalokole okujja mu existence kuwakanya byonna ebyaliwo nti mmwe muli mu madiini ffe tuli mu Kristo. Yes. Mmwe muli mu madiini abakatuliki abaprotestanti abasiraamu muli mu madiini naye ffe tuli bakristo tebakkiririza mu ddiini naye wano mwe abasinga eddiini mulemezera okubeera organized bebasinga okubona omuvuyo mwe abasinga okwevuma nze sirabanga ku faaza avuma faaza munne kabenga avumye seeka oba seeka avuma seeka munne problemu eri ku balokole ebe wano musumba ku musumba musumba ku musumba bishop kwa apostle wano we wali problem kwabo oli nakwata akazindalo nayimirira katuuti bantu batuddaawo bazze kufuna njiri ya bulamu nagati kati eri ekyache gye mulaba eri ebisiya nina amazi ag'emitwalo 5 gwe munobeera ng'olwanisa bulwanisa muno soma bayibuli gibuulira abantu baddeyo waka n'ekigambo eky'obulamu dani okulwanagana nkufuna weewaawo ensonga zose bwe ziri nina Calvin tubasiiba oti